tampa kitiibwa alowooza yasoma nnyo abeera buli kaseera yeeraga mbukulw'okuba alina ssente ayogera ajereegerera yeeyita wa kitalo era kyayagadde waka kyekibeera nkugambye ne bw'aba afuluma ewaka tayogera gy'alaze kubanga kati nze mu nnyumba nze nafuuka omukyala kaakati ye n'afuuka omwami. Abakyala bannayuganda bwe batuuka e Bulaaya babeera misege kyova olaba nze sisobola kuwasa mukyala munnayuganda kubanga ne bobeera ng'omujja e Uganda oluba okumutuusa wano afuuka musege era bannayuganda abakyala batukaabizza nnyo amaziga kyova olaba nga kizibu nnyo okusanga omusajja munnayuganda asobola okwewaayo n'agenda e Uganda n'ajjayo omukyala munnayuganda munne n'amuleeta e Bulaaya kubanga bwe batuuka e Bulaaya babeera misege babeera ng'embwa ezivudde ku kaguwa kwegamba buli kimu bakikozesa maalo era abasajja bannayuganda bangi abali mu maziga abamu bali mu makomera abamu ebyobugagga byabe byonna babibabbyeko olw'okubanga abakyala bannayuganda bafuuka gabbi era nkukakasa edimizaya inze sisobola kumala biseera byonna nti mpasa omukyala munnayuganda. Nze ndowooza abakyala bannayuganda be bakyala bakyalimu ku mpisa bw'obageraageranya n'abakyala abavudde mu mawanga amalala kkiriza oba gaana. Naye abasajja oba basajja bannange bannayuganda bannange abasajja ndowooza tusaana tweddeko era njagala nkubuuze ebibuuzo bino igwe alowooza nti omukyala wo takuwa kitiibwa abalowooza nti Mukama Katonda yatonda omusajja n'ebitiibwa bye era ng'omukyala alina okuwuliriza omusajja we obanga omukyala alina okuwa ekitiibwa omusajja we. Nze edimizaya ŋŋamba ekyo kikyamu era kifu. Katonda tatondangako omukyala abeere ng'ateekwa okuwa ekitiibwa omusajja tekibeerangawo wabula Katonda yatonda omukyala n'omusajja bawaŋŋane ebitiibwa. Omwami kimukakatako okuwa omukyala ekitiibwa n'omukyala kimukakatako okuwa omwami ekitiibwa. So saagala mulowooze nti omukyala yekka y'alina okuwa omwami ekitiibwa kuba naye muntu. Ekibuuzo kyange ne kijja ekisooka omukyala oli gw'ogamba akuwa ekitiibwa era oyagala emmere agikuwenga ye ng'afukamidde afukamira okukubuuza bannange kulikayo Edi munnange Edi onoonywa kaki munnange Edi genda onaabeko munnange Edi gendako ku dayiningi. Nze Edi Mizaya ngamba ebyo bya kisiro. Weebuuzeemu musajja gwe omukyala oyo ku success ye otaddeko contribution yenkana ki? Omukyala oyo gw'olangira okusoma kituufu teyasoma? Omukyala oyo gw'olangira nti ye alowooza alina ssente tazirina oba takola? Oba omukyala oyo igwe gw'olowooza nti nno wamuyamba n'omujja Uganda n'omuleeta e Bulaaya n'afuuka omusege. Njagala nkubuuza ekibuuzo kino, bwe wamujja Uganda n'omuleeta e Bulaaya wamuyisa otya? Kyentegeeza enneeyisa yaffe editamininga kinene nnyo ku percentage y'ekitiibwa omukyala kyalimu okuwa bbaawe mukkirize oba mugaane. Naye omusajja osanze omukyala ng'ali Bulaaya tomanyi nzija ye Bulaaya ajjayo atya, tomanyi omukyala ono yatetenkanya atya okusobola okufuna empapula z'e Bulaaya, tomanyi omukyala ono yayita mu biki okusobola okufuna omulimu ogwo gwalimu gwakola, tomanyi omukyala ono yawatanya atya okusobola okufuna ennyumba kuba yeesuza e Bulaaya, tomanyi omukyala ono asobodde atya okubeera ebbanga lyonna nga yeerabirira ng'anyirira. Igwe omusajja olyoka omukwano ne n'okeera ku makya ssajja ly'abeene kulw'okuba gwe weeyita wa kitalo okwanya omukazi yasoma anyirira alina ssente yeekolera era yeesuza. Igwe n'ojja n'osiriwala n'ogamba omukazi tampa kitiibwa. Kaakati mu kunyirira kwe oba mu kwesuza kwe oba mu kubeerawo kwe mu kusoma kwe olinamu contribution ki? Ekyo kyembuuza. Ate omukyala ne bw'obeera nga gwe wamujja Uganda tekitegeeza nti ne bw'obeera ng'olesa omukyala omujja Uganda n'omutuusa e Bulaaya nti kyateekwa oteekwa kudimandinga respect. Nedda, wabula olina okudimandinga respect ng'ogigwanidde. Abasajja bangi
bebajja abakazi Uganda ne abaleta ne Bulaya batuuse bakugamba buli kasera ekigambo kye bakulembeza nakuyamba ewamwe muli baavu nakuyamba singa saalinze wali badojjako e Bulaya nakuyamba nga gy'obeera wagenda ku kkubo n'olwonawo masiikiini n'ogigamba nti omanyi nkutwala Bulaya. Omukazi oyo gwe waleeta mukazi wo kitegeeza nti walaba nga toli complete n'osalawo n'ogenda e Uganda n'oleeta omuntu oyo nga oyagala ofuuka omusajja atuukiridde, ng'oyagala omukyalo oyo akusanyusa, ng'oyagala omukyalo oyo akuwe respect era ng'oyagala omukyalo oyo akuwe services z'otosobola kwetuusaako. Kati ate lwaki omukyalo ogwo omutuusa e Bulaaya omuyisanga nti abasajja bangi bwe baleeta abakazi e Bulaaya babakuumira mu mayumba. Omukazi oluba okutuuka e Bulaaya omusajja ng'amufunisa olubuto, oluba omwana okugira mu bwati ng'amufunisa olulala, omwana oluba okugira mu bwati ng'amufunisa olubuto olulala, ng'ekigenderebwa nti omukyalo ono abeere buli kaseera ng'ali mu kukuza abaana waka, aleme kugenda kusoma, aleme kulowooza ku byakusaba mirimu, kulwokuba buli kaseera abeera bize mu kukuza oba mu kulabirira abaana awaka. Omukyala n'osanga omukyala Munnayuganda ng'awezezza emyaka 10 ng'ali Bulaaya, ng'awezezza emyaka 40 abeera Bulaaya, naye nga system tagimanyi. Oba ntegeera bulungi, singa system tamanyi bwetambula naye nga amaze emyaka 40, kitegeeza omusajja yamuleeta yamufuula nga mbuzi oba yaleetanga awusigaalo n'amukumira mu nnyumba mu butamanya. Ate waliwo n'abasajja abamu Bannayuganda bwaleeta omukazi tamukkiriza na kugenda ku dduuka kugula bintu. Oba okitegeera kati omukazi n'abeera nga emmere gye balya ebintu bakozesa mu nju okuva January paka January abirabirawo ng'omusajja abireese. Omukazi nga mu nju tamanyi na bbeeyi ya TV, tamanyi na bbeeyi ya ssimu gy'akwata, tamanyi na bbeeyi y'ebintu bye bakozesa, nga ne bills tamanyi bye bazisasula. That is being stupid. Omukyalo ono dwalizuula nti okay ebintu bino bitambula bwe biti, ajja kujjamu respect gy'abadde akuwa era ajja kumanya nti omusajja ono is a parasite. Kakati ate toyinza kera ku makya n'odimandinga respect nga mu butuufu nawe omutima gwo gumanyi nti omukyalo ono ebintu bingi nnyo bemudinaayinze okumanya. Oba kitegeera omusajja asaana respect yaluwa y'ono oleese omukyala okumujja Uganda omutuusize Bulaaya, good, okoze ekisoboka, amaze okufuna empapula. Omukyalo ono omutuuzizze omusomese ekintu bwe kirina okutambula, omugabe nti munnange omanyi eno okufuna omulimu olina kusooka kusoma, munnange eno omanyi bw'oba ogula ebintu okola bw'oti, bw'oba oyagala okwewola okola bw'oti, nti munnange eno omanyi bw'otosasula musolo bajja kukutwala mu yinkaso oba bajja kukutwala mu balooya fayiro yo efe, nti munnange eno omanyi bw'okola bw'oti ne bw'oti ojja kufuna ekizibu bwe kiti. Omubuulire system yonna bw'etambula. Trust me, omukyalo yajja kukuwa ekitiibwa, nkubuulira amazima. Naye kaakati baliriramu abamu osanze omukyala Bulaaya omukwanyi, oleera omukyala yajja dde Bulaaya alina empapula ze, alina ssente ze, akola omulimu gwe era yeesuza. Kale omukyala bw'omukwana n'akuyamba akwagale ne mwagalana n'okera ku makya n'ozimba olw'okuba oli musajja nti nno munnange nno ssebo olina okumpa ekitiibwa. Omukazi ogulaba simanyi yeemanyi nti yasoma nnyo mukulu okuba alina ssente ebintu ntube bityo kituufu asaana yeerage kuba kituufu alina ssente ze, kuba kituufu omusanga akola, kuba kituufu tomanyi bwe yajja Bulaaya, oba kituufu bwe yajja e Bulaaya wamuyisa otya azudde ebintu bingi byamudinaayinga ekitegeeza you are not worth a man. Kaakati lwaki keeping on go demanding respect? Are you really fit to be respected? Ngamba gwe Munnayuganda munnange, gwe musajja gwe yambuuzizza oba yampadde emboozi eno ng'obeera Bungereza. Sorry, erinnya lyo nalibadde ndyogera kubanga ekituufu kiri nti oli kintuntu. Toyinza kugamba mbu n'ebitabo ebitukuvu bikyogerako mbu simanyi omukyala kimukakatako okuwa omusajja respect. Katonda tabeerangako mulwadde wa bwongo okutonda sayidi emu n'agamba nti mwe mulina kubeera nga muliwo kuweereza bali. Nedda, wabula Katonda yakiwa 50-50. Singa ekintu ekyo bwe kityo bwe kyali, singa abasajja temufa ng'abakyala,
oba singa nti abasajja be bafa accident abakyala bo balwala oba abakyala bakola naye ekitta omukyala kyekitta n'omusajja ofa accident oba olwala era kyekimu n'omukyala. Kaakati lwaki abasajja mweyita bakitalo mu ngeri eyo? N'osanga omusajja mu nnyumba ng'omusajja banka statement ye kyentegeeza pin code eya banka buli lwabanga agenze ne mukyala oba out olw'olumu kuba bangi abasajja tebagenda n'abakyala baabwe out bwe bagenda mu maduuka omusajja babeera nga alina byagenda okugula bw'aba agenda okuteekamu pin code ng'asiikirizaawo bw'ati oba okitegeera ng'ateekamu pin code. Omukyala gwasula naye mu nnyumba maama w'abaana be alimu kutegeera pin code ya banka ye ekitegeeza omuntu gw'oli naye mu nnyumba tomwesiga. You are not worth to be respected. I tell you, you a fool. Kubanga ennyumba mubeera nga muliremu abantu babiri kiba kitegeeza kwata ebintu ebikwatako obiwa omukyala n'omukyala akwata ebimukwatako abikuwe buli muntu abeere ng'amanyi ebya munne. Mbe omukyala simanyi bangi nnyo bali mu makomera simanyi ebyobugagga byonna omukyala yabitwala. Yes, omukyala bw'obeera nga wamuzaalamu abaana omukyala bw'obeera nga omanyi nti nno wamuzaalamu abaana mukoze mwenna ebyobugagga lwaki ebyobugagga obiyita bibyo? Njagala nkubuuze gwe musajja. Abamu ne balyoka bagamba nti ebyobugagga byange tekuliko wadde 10 tekuliko wadde akasente k'omukyala. Kaakati yansanga nina ebintu ebyobugagga byange n'olw'ensonga eyo tetulina bye tulina kugabana. Naye ng'omukyala gw'olangira omukyala gw'oli mu kugamba ebyo omusaddemu abaana. Naye abasajja ne batamanya nti omuntu yenna ng'akola kampani zibeera sectors bbiri. Wabeerawo kye bayita active partner. Active partner ye muntu ateekamu ssente n'ebiseera era ng'ateeka okubeera mu kuddukanya day to day daily work owa kampuni. Ne dormant partner. Dormant kitegeeza oli either ku bintu ebibiri aleeseeko kimu aleese ssente ebisigadde n'atabirinda n'alinda kimu kusolooza oba kufuna shares ze oba profits oba aleese bulesi magezi oyo naye nasaba abeera shareholder oba kitegeera. Kati omukyala ayinza okubeera nga aleese amagezi n'aleeta n'eddeire services ez'omu nnyumba. Kakati gwe omusajja n'oleeta ssente ekitegeeza ku nzirukanya ku byobugagga bye mulina oba byokoze ng'olina omukyala yabeera active partner. Gwe nanyini kuleeta bulesi ssente n'ozimba n'okola biki obeera dormant. Kati mukushayalinga kiba kitegeeza oli ali active partner akola services day to day oba day to day services eza kampuni egende maaso abeera mu kushayalinga abeera alina 75%. Igwe aleesobole esi ssente obeera olinako 25% okukola 10. Muntegedde kati ngenze mu high voltage abatategeera bulungi tebajja kutegeera bye njogera. Kyentegeeza omukyala akufumbira emmere omukyala akukuuma ewaka noba nga tolina mutawana gwonna omukyala ye musawo wo asooka era omukyala ye mukuumi wo security esooka mu bulamu bwo. Ontegeera bulungi yensonga lwaki ova ewaka n'ogenda okukola ng'omutima guli wamu omanyi nti ewaka wavuddeyo olidde omanyi nti ewaka wali safe omanyi ojja kusanga ewaka nga wayonjo n'ogenda ku mulimu n'oconcentratinga diru zo n'ozigoba ne ziyitamu kubanga obulamu bwo omutima gwo guli atipa. Kaakati ate bw'omaliriza ssente zo n'ozikola n'oziteeka bulungi ku akawunti oba n'ozitereka oba n'ogenda n'okola ebirala ku lw'okuba omanyi ewaka olya n'okkuta osula bulungi bw'oyebaka oloota tosuubirawo muntu kukonkona oba kitegedde. Ate omukyala ono emmere gy'olya nnyonjo kubanga omukyala ye musawo asooka. Naye n'osanga abantu abali stupid nga agenda mu ddwaliro n'awa dokita ekitiibwa
ekinene nnyo okusinga omukyala amufumbira. Kyokka omukyala nga yamulabirira yamufumbira emmere okuva January paka January. On top of that, omukyala akuwonya stress. Gwe wandibadde ofuna ng'obeera mu nnyumba wekka. Ojja kubeera mu nnyumba obeere ng'onyumya naye abamu mumanyi sharinga ku birowoozo ne kwegamba stress n'agenda. N'obeera nti nno omuntu yalirwadde ebirwadde ebimutta amangu eriva ku stress awo avuddewo. Olw'okuba omukyala akukuuma bize, akukiipinga bize. Saavisi ezo temuzibala abasajja. On top of that, weebaka naye ne mwegatta ne mwesanyusa mu kikolwa eky'omukwano. Kitegeeza bwe weebaka ne munno ne mwesanyusa, you're going to be happy. Obwongo bugenda kusetolinga, obeere ng'osobola okukola by'olowoozezzaako. Y'ensonga lwaki bagamba omuntu okufuuka omukulembeze ku levo yonna kyandigwanidde era asaana kubeera mufumbo. Era omuntu omufumbo tasobola kugeraageranyizibwa n'omuntu ali singo, kaabe mukyala kaabeere mwami. Ekigendererwa kiri nti omuntu omufumbo abeera ateereddwa ku minzaani nti asobola okulabirira omukyala ewaka, asobola okuteesa kubanga omukyala ewaka alina okubeera naye ng'alina by'ayagala. Kaakati gwe atakola ebyo, you keep on demand respect. Are you a fool? You're not worthy to be respected at all. Kamba buli ebintu ebyo bw'obeera ng'obikola mu opposite. Nze kyensuubira abakyala oba bajjajjaffe oba bamaama baffe be tulaba ababadde mu bufumbo okumala emyaka 5, simanya 2, simanya 3, bakkiriziganya. Era ogenda okwogeramu naye akugamba nti munnange ffe kitukuli mu bufumbo okukola kino na kino na kino na kino. Naye ffe abasajja b'ennaku zino tulowooza ekintu kimu, bitiibwa. Osanze omukazi akola oyagala mubbira mu ssente bwe. Osanze omukazi oleda avuga emmotoka ye amangu ago n'ogizimbiramu n'ogamba nti saagala musajja alina kutuula mu mmotoka eyo gy'owasanga aguze. Omanyi we bayimirira nga bagula emmotoka eyo. Okay, waliwo abantu abalowooza abamu n'agamba nti akwanya omukyala n'amugulira emmotoka oba n'amugulira ennyumba, oba kitegeera n'alowooza nti omukyala ku lw'okuba amugulidde emmotoka, ku lw'okuba amugulidde ennyumba oba amuzimbidde nti ajja kudimandinga respect. No, ennyumba tegula bulamu bwa muntu, emmotoka tegula bulamu bwa muntu. Emmotoka eyo ogimugulidde kubanga naawe egenda kukuyamba. Omukyala bw'anaatula mu mmotoka n'agenda n'agula emmere gye mugenda okulya ewaka, ky'ogamba emmotoka eyo eba ekoze saavisi za mukyala oba eba ekoze saavisi za mwenna okuddukanya amaka. Kati lwaki obeera ogamba mbu nno omukyala omugulidde emmotoka kyatteekwateekwa kuwa respect? Nedda, ennyumba gy'ozimbye nawe ogenda gisulamu. Njagala ozimba ennyumba ogamba omukyala ennyumba ngikuwadde nga togenda kugisulamu gwe omusajja era okwata ebiwandiiko byonna obimuwe. Then I will say you are worthy to be respected. Naye ozimbye ennyumba ogigambe omukyala nti ennyumba yiyo naye n'osigala nga ogwogikontrolinga. Are you stupid? Are you worthy to be respected? No. Abakyala mbaddiramu bannayuganda bannange, abasajja abakyala bannayuganda mubawe ebitiibwa. Saagala olowooze ku lw'okuba gw'obeera Bungereza, ku lw'okuba obeera US, ku lw'okuba obeera wano mu Scandinavia oba mu Schengen oba gy'oli South Africa oba wa, oba ku lw'okuba nti oli Uganda osula muyengo oba wa, nti kikkakatako okusaba omukyala respect. Respect bagikolerera. Tosobola kugenda mu kkubo n'olonda diguri ya bwa dokita, era tosobola kugenda mu kkubo n'olonda ekyapa nga kiriko amannya ga Eddie Mezaya oba kadi emmotoka nga bagiwandiseeko Eddie Mezaya. Buli kintu okikolerera okusobola okutuuka ku mmeeza yo. Buli musajja gw'olaba ng'aweebwa ekitiibwa, mukazi wamuwa ekitiibwa, omukyala aba apimamu n'agamba naye Eddie Mezaya mu success yange ayinamu kyenkana ki kino na kino na kino na kino, abajja kuwa respect nga togidimandinze. Ebintu bino kitegeeza kubeera nga oli human, omutima gwo gulimu ak'obuntu, n'omanya nti omukyala muntu munno. Oyina emmotoka ewaka toyagala kuyigiriza mukyalawo, ogamba nti omukyala bw'anayiga okuvuga emmotoka ajja kuba takyalina kyanneegombako. Bwe bagambye nti nno omuntu okwata mukwate ku mpaka
akwagale ku mpaka, ku respect ku mpaka. Ebikolwa by'omusajja bye bimuweesa respect. The level of your contribution to the success of the lady or your woman or your wife equalizes directly to the level of respect the woman will give you. Yenze Edimizaya. Neba na Uganda mwenda sagala museke. Nina akabwa wano. Omusujja gwabadde gwagala kunnuma. Yensonga lwaki mulaba nina akabwa wano. Abali mu kutunuulira akabwa nga bamulooza Edimizaya si muntu tasana kubeera nabbwa namwe mbalamusizza. Ndi mutabani wa Alisi Nakakande agataliiko sino.